wano embe gyatuweebwa His Excellency ng'akozesebwa Katonda gitusobozesezza okwegulira ettaka. Tulina radio stations 6, tulina TV eva ku free trial paka ku DSTV. Radio stations ezo 6 ziri mu regions ez'enjawulo naye nga ziweereza ekintu kyekimu. Tulina 17 Kampala, tulina 98 Busoga, tulina 12 Mbale, tulina 97 Mubende, tulina 90.3 9.3 Fort Portal, tulina 9.5 eri Mbarara. So at least abawulira olulimi luno lwenjogera bonna bali covered ku radio. Naye nga TV national TV emalako wonna, then ate neekwata ne region n'amawanga amalala, kubanga tuva ku free to air yeekwata region ezitali zimu, ku Star Times, ku Zuku, ku Azam, ku DSTV wonna weetuli. Naye nga precisely development eyo yonna ereeteddwa obukulembeze obulungi obwa His Excellency Kaguta Museveni, nti titulwanira ku TV y'Abaganda bange bano UBC TV y'eggwanga okulabika nti omusiramu tumugamba yanguye oveeko na twagala kujja. Museveni yaleeta opportunity eyo, gavumenti yaleeta opportunity, mufune TV eyammwe, mufune radio ezammwe, mufune ettaka eryammwe, mufune mukkirize. Era kyogeddeko kikulu nnyo nti tulina eddembe eritali mu mawanga malala. Kituufu obusiraamu bwina gye buyigganyizibwa, obulokole bwina gye buyigganyizibwa, enzikiriza zonna tezirina mirembe mu nsi yonna, naye wano e Uganda tulina emirembe. Structure yammwe eyo njagadde eteekwa okuba nga format yaleetebwa Musaayi Muto district kaali waffe Mwami Kigozi, ali mu control room y'ebintu bino byonna bamuyita Kigozi, yakulira control room Salt Media. N'olwekyo ndowooza atuwulira n'asanyuka kuba bino bigenda butereevu mu control room. Enkola eyo eteekwa oba yaleetebwa Musaayi Muto, tugende paka ku muntu asembayo n'okukola omukwano n'enzikiriza endala. Abantu tulina okukkiririza mu coexistence. Mu diversity yonna gye tulina okuba nga tutegeera nti tuli omuntu omu. Era nsanyukira nnyo enkola eyo ey'okukolaganira ewamu, kubanga bwe mba neetaaga omusaayi sijja kufuna gwa musiraamu, oba nti kuba ndi musiraamu, oba gwa mulokole oba kuba ndi mulokole. Omusaayi gujja kuva ku buli muntu yenna, bajja gunoonya. Bwe tuba tukoze bizinensi tuyinza kugamba nti balokole bokka babagigulako. Era ojja kwetaaga buli muntu akyambe ku supermarket yo, oba buli muntu alinnye ebbaasi yo. So nze ku lwange ndaba